njagala kulaba wano bagamba ki nga naye bw'oteesa awo byolaba gw'olaba ki owulira ki gw'olaba ki olaba ki owulira ki wano babajja bampa byakulabirako bajja bampa byakulabirako bampa byakulabirako kuba bingi peegi ziri 19 bwe naazisoma nti tujja kuvaako naawe ojja kuvaawo ogende ojja kugamba ogende wano n'ayogera ku bulwadde we. The applicant places considerable reliance on his state of health as constituting a ground upon which this court should exercise its discretion in his favor. Counsel for the applicant submitted that Counsel for the accused submitted that the applicant suffers from multiple medical conditions, including hypertension, chronic gastritis, tinnitus, cervical spine disease, and postoperative complications arising from cervical disc replacements, surgery performed at Fortis Memorial Hospital, Gurugram, India. It was further submitted that these conditions require specialized and continuous medical attention, which according to counsel may not be adequately available within the prison setting. Wano abadde bagoberera omukulu counsel Medadi Segona yakitegeezezza bulungi nnyo nti endwadde eziruma mukadde waffe muganda waffe Erias Lord Mayor Lukwago nti mu kkomera gye bamusikumidde basobola mumuwa painkiller naye obulwadde obumuluma tebasobola kubujjanjaba. Therefore n'arecommendinga ne baba tebamuwadde bail at least bamugye bamutwale Mulago ajjanjabibweeyo. Wano omulamuzi akyogeddeko nnyo n'alaga medical evidence ezavudde ne zibeerawo n'aleeta bwentambula tabanga atusi bwe nsomye wansi n'agambibwa the interest of justice in my considered view are better served by declining the application while simultaneously ensuring that the applicant's constitutional right to dignity, health, and access to appropriate medical care is fully protected through suitable directions of this court. Orders. Ulirawo wano omulamuzi ajje. Page 18. Orders. Accordingly, and for the foregoing reasons, this court makes the following orders. The application for bail is hereby denied. Nakuba emmeeza. The officer in charge of Machoni Bay Prison and the Commissioner General of Prison shall, within 24 hours from the date of hereof, facilitate the applicant's referral to Mulago National Referral Hospital for a comprehensive medical assessment and treatment, if any, by the appropriate specialists, taking into account to medical records and reports already on the court records. Number 3, the applicant's wife and one advocate of his choice shall be permitted reasonable access during the referral and treatment process at all times, and shall be allowed to receive a copy of the medical report and the recommendations issued by the attending specialists, subject to the applicable prison regulations and security requirements.
n'agenda maaso. The medical team at Mulago National Referral Hospital shall examine, assess, and prepare a written medical report detailing its findings, diagnosis, recommended investigations, treatment, medication, follow-up care, and any other recommendations considered necessary for the proper management of the applicant's medical condition, and furnish the same with the court. Number 5, the officer in charge of Machoni Bay Prison shall ensure that the applicant continues to receive all prescribed medication and appropriate medical care pending and following the said assessment, and shall implement the recommendation of the attending specialists. It is so ordered, dated at Machinde this 23rd of June 2026. Delivered electronically via the electronic court case management information system this 23rd day of June 26 at 4:45 p.m. Nasako omukono H/W Basemera Sarah Anne Chief Magistrates Court n'abanga amomye bail. Lukwago tannaweebwa bail, teweerabira nti baatugambye addayo ng'asatu ate ku misango emirala. Naye egimu ku misango egivunaana Lukwago ogiwulidde nga tusoma waggulu nti yamanyaako ku lukwe Erias Lukwago yamanyaako ku lukwe olwali lupangibwa abakulu be nnakusomedde waggulu omuli retired Dr. Kanokiza Besigye, omukulu Obeidi Lutale n'abalala. N'atagenda ku poliisi, n'atagenda mu kooti, n'atagenda mu bakuumaddembe bonna, n'atagenda w'atona ejjeno okulabula eggwanga nti abantu bano bayina enteekateeka ey'okulya mu nsi olukwe, ey'okuwamba gavumenti eno, ey'okukuba Museveni n'emisango egyekusa egy'owulira. Ki ekiddako? Endowooza egamba Lukwago ono bamugasse ku fayiro eya Kiza Besigye. Kyabulabe, kyeraliikiriza. Omuntu bamukwatanga abasaaga wiiki neggwako ne muyingira omwezi. Naye kye bakozeemu ekyenjawulo ku mulundi guno bamukkiriza atwalibwe e Mulago. Bwe nabadde ngoberera ensonga zino nalabye abantu ab'enjawulo. Baatuwaddeyo omuzungu yali bamukwatira eyo ekalangala okusinziira ku bigambo byawo, ne babagamba mulwadde ne bamulemera yafa. Twagoberera bulungi nnyo ensonga za muganda waffe Segirinya Muhammad ow'ekyebando eyatufaako mwaka oguwedde. Segirinya Muhammad ono bwe yakwatibwa ku nsonga gy'ebijambiya n'atwalibwa mu kkomera n'akola byakoze byonna. Ne Segirinya Muhammad yagambanga abakulu nti mulwadde. Segirinya Muhammad baalooya baategeezanga nti yeetaaga kutwalibwa kujjanjaba. Abaali bagoberera Segirinya n'abaali mu musango gwo nga balowooza byakusaaga, kisoboka bajja mujjanjaba. By the time he was released from prison, his condition had deteriorated, and in the end obujjanjabi bwagenda omutuukako nga takyasobola kuddangula. Segirinya yafa, era famire ye n'abantu abamwagala nnyo bandyekwasa okufa kwe nti kwava ku kuba nti yatwalibwa mu kkomera. Newankubadde ajaaliye yali etuuse, naye ng'omuntu wa bulijjo otuuka n'ogamba bwe yafiira kyava ku ekyo. Erias Lukwago bamututte atwalibwa Mulago. Famire ye bamukkiriza mukyala we, ne bamukkiriza n'omu ku baalooya be baanayeesiga
bano bajja mukkiriza okubaako access gyali gy'anaabajjanjabwa ate mulage esabiddwa emukoleko bamukebere tharare babawe ripooti y'obulamu bwe era ne famire ye jafunako kopi ennumwa gyalumwa era ne balagira abantu b'emula ate okumanya omulamuzi mukambwe alaga nti ennaku 2 zagenda okgenda emulago bamuwadde ennaku 2 agende emulago abeereyo. Okay, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwasuze mutya, mwasibye mutya? Nze Nudini Ntege. Ekigenda maaso mu ggwanga nno ebintu tebinnatereera. Luli abantu babadde banyumya system volongoto, abantu banyumya kino, basajja bali bwe bati. Kati nno biri serious, biri kaali. Nkubuulira luli obadde olinawo woogumira nti oyo munnange ekitiibwa kye kyalina tebasobola kumukwata. Oyo ne bw'anayogera luli twawanga abantu amagezi. Nambooze waabuukira tobuukirawo, Bobi Wine waabuukira tobuukirawo, Kyagulanyi waabuukira tobuukirawo. Gwe kaamukujje ojja genda ovuma abasajja, ojja genda oyogera ebyanjwanjwa ng'olowooza gwe Erias Lukwago abasajja abalozezzaako ennaku 5 ku 6 ng'ali mu nkomyo era ne bail application etutta akaseera okusobola okufuluma. Abamanyi amateeka bwe gatambula bo babadde bagagoberera nga gwali eno ga tekisoboka batulimba amateeka bwe gato bwe gabeera. Naye waliwo bakugamba nti buli muntu tali safe wali. Wali okirowoozezzaako nti mu nsi muno buli muntu alimu ayina omusango? Wali weerowoozezzaako awo wooli nti olina omusango tebakuwaabiranga buwaabizi? Wali weerowoozezzaako nti bw'oba olina emyaka 5 n'okwambuka ng'owangaalira mu Uganda, ng'oli munnayuganda, 95% muli bazzi ba misango, muli just ku mmase ya Katonda nti oba akuvunaana y'atasalangawo? Wali weerowoozezzaako nti omuntu ayinza olina omukyala ewaka si muwoowe si mugatte togendanga mu bazadde be nti omuntu nga yasazeewo kukulimako ogwo musango gw'ogulabanga ogutaliyo, omuntu nga yakedde bukeezi n'ayita mu famire y'omukyala bakusena ne bakugamba wawamba muwambe, gw'omanyi nti mwakkaanya oba temwakkaanya, bakugamba wawamba muwambe, ne mukyala wo yennyini asobola okulumiriza nti ekituufu nawambibwa buwambi bwanga siina kyakkola, nti genda eruzira ekitalya ekigo. N'ogenda ekigo ng'eno famire ekyalo bwe kyesooza abakazi bazibu, abantu balimba nnyo, wamuzaddemu abaana 4 babadde babeera bonna ne mukyaki ebyo mubyogera ng'oli ruzira. Nawambibwa buwambibwa nansuubiza okunzita neŋŋuma nembeerawo olw'obulamu bwange. Nkwadde kyakulabirako. Abantu mulina bizinensi ze mukoze okumala ebbanga. Bwe weekubamu ttooki waakawa emisolo emirundi emeka? Dirwo wadde ku musolo naye nga wooli bitambula era olaba n'ababbi n'obasongako nga weebiri bitambula. Wali weekubyemu ttooki neweebuuza wadde ku musolo oguno ogugwo ne bakuwa lisiiti va ku bino ntugwojjira ku munnyo n'amafuta, tugamba gwe bizinensi z'okola wali owadde ku musolo. Omanyi abasajja n'abakazi nga batandise kupanga lukwe olukunona nga gwe individual oli akusibako ekyomusolo ne gukutuuka nti amaze ebbanga nga operatinga bizinensi okumala emyaka 10
yava neeno ng'alimbalimba nga byewuunyisa bikanga nga mu mateeka bwe kiri. So mu mateeka nga bwe kiri ngobereddeko cases ez'enjawulo ziri hidden mu paalamenti omwo okusinga. Abantu bonna ababaka ba paalamenti nga wakedde ku makya n'obagamba mbatwala luzira okuggyako atazzanga ku musango bwe guti. Ababaka ba paalamenti bonna aba NRM, aba opposition ne ba independent n'obagamba kizuuliddwa mubadde mulya ssente mu bukyamu ezabaweebwa okukozesa ebintu ebirala ne muzissa mu byammwe. Tekisoboka period. Tugende. Gavumenti yabawa ssente. Kankuwa emisango ababaka ba paalamenti gye balina egisooka. Gavumenti yabawa ssente oba ezzeebawa ssente okugula emmotoka ezinaasobola okubatambuza okubatwala mu constituency yammwe mu budde. Kaakati oli ajja kukugamba bazimpa ne neeguliramu nze eneesobola okuntambuza. Waliwo ajja kugamba kano tekategeera bw'otyo bw'obiraba. Naye nze nkugambye mu tteeka bwe bakuwa ssente za akasimu kano ka iPhone n'ogula obusimu babita IST kamotoka, obusimu bumanyi emitwalo 25 bakuwadde gye nkwasa eri awo bakuwadde gula simu 17 n'ogula Tekino ya mitwalo 4. Ssente bwe wabadde osayini nga wasayininzeza simu ey'emiliyoni 6.5 n'ossaako n'omukono nti yes I have received 6.5 million za simu. Gwe n'omala ozikwata n'ogenda n'ogula Tekino ya mitwalo 4. Era ne batuuka wali abalina amasimu baliwa nti nzuuno nagiguze. Naye nga gye wajja ssente wajjayo za iPhone 6.5. Tuwabulagane. Oba obbye oba okozesezza ssente mu bukyamu. Etteeka ligamba ki? Ababaka tubalina ng'ebitundu 95 naddala abaddayo ogwokubiri. Nga kati gwe buli gw'omanyi omubaka agenda okuddayo manye yazzeeyo abaalayidde wano. Buli gw'omanyi nti mubaka bagenda muwa miliyoni 310 oba 320 tagenda kugula. Alina akakeedi kamaliriza akamalirizi, alina ettaka ly'alina okumaliriza alimalirizi, ayagala okubaako byatereza ewaka oba azimba ssomero akwate miliyoni zino 3 naye nga in the name of za kugula mmotoka. The same way nti omubaka bamuwa miliyoni 25 ku 3 mwezi nga ssente ezo ziriko percentage esinga kukutambuza kukuzza mu constituency. Era kyova olaba owa Kampala Central afuna ntono ku Arua. Balowooza owa Arua distance okuva e Kampala paka Arua, distance okuva e Kampala paka Maracha, Kabong, Pakwaki si yemu n'ey'omubaka ava ku paalamenti ajje wano mu Kisenyi e Kampala agende eka Mwokya
ajje wano ewaffe Namasuba mu kikajjo. Kuba Namasuba bateekawo kunnya, tulinawo ne ku kisaawe bw'oba ogendeza ne bagamba kunnya. Kati ne bakuwa ssente nga bakitutte nti ogenda mu constituency yo emirundi bwe giti, bw'obalamu amafuta agakutwala amagenda n'amadda, bw'ogenda bw'odda, ne bagamba ono ajja kwetaaga $32,000,000 ng'ojja osayiningira $32,000,000 nga mu constituency olunaku lukya ng'osayiniza $32,000,000 za kugenda mu constituency yo na kulambira mirimu gya gavumenti gikolebwa. Ompulira? Gwe ng'otuula mu paalamenti, ng'ogenda mu bizinensi zo, ng'ogenda gy'osula, musuleyo Kira, Bulindo, Kyanja, Namasuba, ebifo wano Kampala City and the Metropolitan okusinga, ng'okwata omwezi gumu, myezi 2 nga wabaayo afudde ng'ogenda ng'okomawo. Singa IGG bamukwase ne office ba auditor general, baani bavaayo ne babagamba nti kaakati mutukwatire ku babaka baffe, tugenda kutandika kulondoola, we wanywa amafuta tugendewo, tulabe kamera eziri ku makubo nga zikuyigga bw'oyingira constituency yo, oyingira Emutukula, oyingira Ekyotera, oyingira Esheema, oyingira Ebudondo. Abantu b'e Budondo bagambe nti ffe omubaka owaffe atukiikiridde emyaka 5, oluguudo luno oluva Ejjinja okutuuka e Budondo Nalufenya n'ebyalo ebigendawo, atubuulireyokko olunaku lumu lwe twatuulako naye ne tumugamba nti tetwagala ayogere ku luguudo lw'e Budondo, atubuulireyokko lumu. Kale lwe yatutuuza, kuba ezo ssente zaakujja mu constituency, tubuuza batandika okukukolera accountability muntu. Anti ababaka mugenda balaba nga buli omu adduka bajjukira Kenya na Tanzania, kuba bajja bagamba atazirina gwe bazudde nti tuzudde nga bw'olaba amabaati bwe gaali, nti amabaati gaali gagenda Kalamojja, abantu ne bagatwala ku nnyumba zaabwe, ne bagatwala ku faamu zaabwe. Mu Mankwetu bonna baali balina okusibwa, ne bazibako Nanduttu ndowooza ne munne omu, abasigadde mmwe mukomyewo amabaati. Singa kaliisoliiso wa gavumenti ne lipooti zonna ezifuluma abakwatibwako bagamba nti kaakati ababaka okumala emyaka 2 mutandike okuzza lipooti n'ekaaba, anti eggwanga liyinza okujjulamu ssente. Ababaka bammwe mubasanga batunze buli kintu kyabwe. Natandise nkugamba ojja kusanga wano buli muntu nga mubbi, naye nga bba mu ngeri ya njawulo. Ojja kusanga wano nga buli muntu alina omusango, naye nga abavunaana tasalangawo busazi kuvunaana. Lwaki nkuwaddeyo that preamble and background? Accountability wano eyo nkuwadde ya misolo nako ku mismanaginga resources na funds, ku embezzling funds, awo we wali. Kati waliwo abalina emisango gya byabufuzi
nga lulimi lwe lwakuvaamu wayogera kino ne bakuleka n'oyitawo n'oyingira omwaka n'ovuma ono ne bakuleka n'okola bwoti ne bakuleka. Wallahi yamungu olunaku lwe basazeewo okukusena, olunaku lwe basazeewo okukusena tetuyinza kuwona abasajja ssaawa yonna. Ekibuuzo kiri nti kakati nze nkuwa biriwo nti abasajja lwe basazeewo okukusena tebabulwako musango gwe bakuteekako. Ate nga mu gavumenti ez'emmotoka Nuruddin byakugamba takulimba. UK baali balina project natwagyogerako kwano mu programu zange enkadde ezimu ababigobereramu abiwulira. Tukugamba nti UK abantu bakikolanga nga baasalawo abo abantu abava ewala ye Manchester, Liverpool, wewalale yewala gye mmanyiiko, Birmingham, Leeds, abava eyo okujja mu paalamenti y'e Bungereza baali babateerawo babawa ssente ez'okugula amayumba ag'okubeerangamu. Kino kyali UK ng'abaka ba paalamenti babawa ssente nga bw'olaba babawa wano essente z'emmotoka. Kati ng'abaka abo ba paalamenti kye bakola babawa ssente bagule amayumba basobole okubeera okumpi ne London, basobole okuba okumpi, nga asobola okuva okumpi n'ajja n'ateesa, ova kumpi n'ojja n'oteesa. Naye ababaka obubbi bwa ssente tebukoma Uganda. Ababaka e UK abamu ssente baazikwata ne bazeeriira ne bagenda ne beeviira ewaabwe, ng'oli ava Leeds n'akeera n'agikalakata paka e London, oyo n'ava e Birmingham n'agikalakata London, Ipswich, simanya Manchester, simanya Liverpool, n'ava eyo n'ajja lwe baliyo n'agikalakata essaawa z'ennya, ssaawa z'ettaano ng'ali London. Ripooti egenda okufuluma nti abasajja ssente bazizza mu byabwe. Nkulayirira babanoonyerezaako nga bwe nkugamba, buli yalya ssente n'azizza, n'etteeka ne lifuluma nti kati gavumenti yebazimbira amayumba, oyingiramu nnyingire n'oteesa bwe biggwa ne balaba ekiddako. Njagala kijje e Uganda, abantu tebagenda kuddamu kwewa ssente za bwereere. Njagala kijjeko e Uganda wano owulire endigito bwekola ki, bwevuga, ssente zifa, oli n'anyumirwa. Abaka era ekitwala abamu ababaka mu paalamenti ebyo ebintu bibajjayo ku bwereere, naye ate bw'amala okukwata ebisatu mu 10 n'adda wano ng'ajja gundi yabbye naawe wabbye, lwakuba nti gwe wabbye kye bayita white collar thief, peeni, ba white collar thieves mw'otambulira, naye olunaku njagala luke lutambulira awo. Wenjogerera bino nga ntandise okuddusa speed, mukadde waffe Erias Lukwago abadde mukwate, ng'eyamukwata kyamuvunaana misango mingi, naye njagadde nkuyisizeemu. Bail ebadde bweti, batugambye ruling on bail application. Ngenda kukusomera bintu bingi bwe nnaaba nsobodde obikola ki okubimalayo, naye bwe nnaaba mbimazeeyo nabadde wa kubivunula naye bingi. Katusome mpola mpola nga bw'owuliriza. Elias or Erias Lukwago. The Republic of Uganda and the Chief Magistrates Court of Makindye at Makindye, criminal case number 0762 of 2026. Uganda prosecutor stroke respondent versus
Erias Lukwago, accused the applicant before her worship omulamuzi agobadde mu mitambo baagulimu Basemera Sarah Anne, Chief Magistrates, ruling on bail application. Introduction. The accused stroke applicant, Salong Erias Lukwago, is charged with the offense of misprision of treason contrary to Section 25 of the Penal Code Act, Cap 128. Biri bye twabaddeko ebyokusaavinga nti yali akola summons ebya omukulu CDF Muhoozi Kainerugaba, awo twavuddewo si byebyo, kati ali kugwa treason Erias Lukwago. Ntutambula. The particulars of the charge are that between the year 2021 and November 2024, at various places including in Nairobi in Kenya and Kampala in Uganda, knowing that Joel Wakaima, Franka Kihere Atukunda, Haji Obeid Lutale Kamulege and Co. and Colonel retired Dr. Kiza Besigye Kifefe intended to commit treason. He failed to give information thereof with all reasonable dispatch to the minister, an administrative officer, a magistrate, or an officer in charge of a police station, or to use all reasonable endeavors to prevent the commission of the alleged treason. Following the plea, the applicant, through his land counsel, moved this court under Article 23, Section 6 of the Constitution and Section 77 2E of the Magistrates Court Act, seeking to be admitted to bail pending trial. The application is founded on several grounds, namely that the applicant is presumed innocent until proved guilty. He has a known and fixed place of abode at Bura Zone, Wakaliga Parish, Rubaga Division, Kampala. He is 56 years of age. He suffers from several chronic medical conditions requiring continuous specialized medical care. He has substantial sureties willing to stand for him, and he will faithfully attend court wherever required. The application was opposed by the respondent through land state attorneys, who submitted both orally and in writing that the applicant is charged with a grave offense carrying a maximum sentence of life imprisonment, thereby creating a likelihood of abscondment, that investigations are still ongoing, that owing to his political stature and professional standing as a senior advocate, he is capable of interfering with the witnesses, that his medical condition can adequately be managed within prison medical facilities, that he is not of advanced age, and that public interest and national security militate against his release. By consent of both parties,
This court allowed the respondent 2 days within which to verify the authenticity of the introduction letters, sureties, and medical documents placed before court before filing written submissions in reply. Thereafter, both parties filed written submissions, which I have carefully considered together with the authorities relied upon and the entire record. Representation. The prosecution was represented by Nyamwiza Judith, Opia Caroline, senior state attorneys, and Gabriel Obua, and the state attorney. The defense was represented by Honorable Medard Segona, Samuel Moyizi Molindwa, Honorable Mohammed Nsereko, Honorable Matthias Mpuga Nsamba, Abubeka Sekanjako, Lawrence Kabuye, Proscovia Kunehira, and Maria Morutale. The accused appeared in court. The applicable law, the right to apply for bail is constitutionally guaranteed under Article 23, Section 6A of the Constitution, which provides that where a person is arrested in respect of a criminal offense, that person is entitled to apply to a competent court for bail, and that court may grant bail on such conditions as it considers reasonable. Closely related to that provision in Article 28(3)(a) of the Constitution, which guarantees every accused person the presumption of innocence until proved guilty, or until that plea has been entered by a competent court. The right is reinforced by Section 77(2)(e) of the Magistrates Court Act, Cap 19, which empowers this court to release an accused person on bail upon which such conditions as the court considers reasonable. The Constitution philosophy underlying bail was aptly stated by Justice James Ongola in Colonel Retired Dr. Kiza Besigye versus Uganda Criminal Miscellaneous Application Number 2222 of 2005, where he observed that liberty is the very essence of freedom and democracy. The liberty of one must never be curtailed lightly, wantonly, or even worse, arbitrarily. Court should be extremely wary of sending such a person away empty-handed, except for the good cause. The pronouncement remains a powerful reminder that court exists as guardians of constitutional rights, while simultaneously protecting the proper administration of justice. It is now settled that although every accused person has a constitutional right to apply for bail, there is no corresponding constitutional right to be released on bail. The grant of bail remains a matter of judicial discretion to be exercised judicially. Judiciously. Upon consideration of all the circumstances of the particular case, however, judicial discretion is neither arbitrary nor capricious. It must be exercised judicially. It must be exercised judicially upon settled principles of law,
upon the facts before court and in a manner that promotes rather than undermines the Constitution. The right to apply for bail is therefore neither illusory nor symbolic. The court is required to balance the applicant's constitutional rights to liberty against the wider interest of justice. The need to secure attendance at trial, the integrity of criminal proceedings, and the protection of the public interest. Each application must therefore be determined on its own peculiar facts and circumstances. Issue for determination. Having carefully considered the submissions and authorities, I consider that the sole issue for determination is whether the applicant has satisfied this court that there exist sufficient grounds for the favorable exercise of its discretion to admit him to bail pending trial. Whether the applicant has satisfied this court that there exist grounds for the favorable exercise of its discretion to admit him to bail pending trial. In resolving that issue, I shall evaluate the circumstances of this application under the following considerations, namely, wulirizawo wano watunudde omulamuzi okuva lwe twatandise okusoma wulirizawo bulungi. The nature and gravity of the offense and its likely punishment. A. B. The likelihood of abscondment. C. The likelihood of interference with the witnesses or investigations. D. The existence of a fixed place of abode. E. The sufficiency of the sureties presented. F. The applicant's age and medical condition. And G. Whether, upon the totality of the circumstances, the interests of justice favor the grant or refusal of bail. Before addressing that considerations, I find it necessary to emphasize that a court considering an application for bail is not called upon to determine the guilt or innocence of an accused person. Neither it is expected to conduct a mini trial by evaluating the strength of the prosecution evidence or making definitive findings on matters reserved for trial. Any observation made herein are therefore confined solely to the exercise of the court's discretion regarding bail and shall not prejudice either party during the hearing of the main case. Evaluation. Fixed place of abode and sufficiency of sureties. The respondent challenged the applicant's fixed place of abode and the suitability of the proposed sureties. Regarding the applicant's residence, it was submitted that whereas the charge sheet describes the applicant as a resident of Wakaliga, the introduction letter refers to Burwa zone, thereby creating uncertainty as to his actual place of residency. The applicant, in rejoinder, maintained that Burwa zone is situated within Wakaliga Parish, Rubaga Division, and that the apparent discrepancy is merely descriptive rather than substantive. Counsel further submitted that the introduction letter tendered before court
sufficiently establishes the applicant's place of residence. I have considered the submissions of both parties. The purpose of establishing the fixed place of abode is to satisfy the court that the applicant has a known and ascertainable residence from which he can be traced wherever required by court. The charge sheet preferred by the prosecution itself describes the applicant as a resident of Wakaliga, Rubaga Division, Kampala District. The introduction letter filed by the applicant describes him as a resident of Rubaga Zone, Wakaliga Parish, Rubaga Division, Rubaga Division. Judicial notes may properly be taken of the fact that zones are administrative units within parishes and that Burwa Zone falls within Wakaliga Parish. The two descriptions are therefore complementary rather than contradictory. More importantly, after this court granted the respondent time to verify the introduction letter and the applicant's residence, no affidavit was filed by the investigating officer. Local authorities and or any other person disputing the authenticity of the document or asserting that the applicant does not reside at the stated address. The respondent, having specifically sought an opportunity to verify the applicant's residence, cannot merely invite the court to speculate where no evidence has been placed before it to contradict the material or record. I am therefore satisfied that the applicant has established a fixed place of abode for purposes of this application. Owuliddewo awo bulungi bw'ona oba osobodde obbigobera kanoonye wansi ene waddako nkyakeberaku wano naye simanyi oba byensomyo bibadde biwulikika oba nsoma ebigambo mbirya simanyi bw'obiwulira kaŋŋende wano. Direction 15 of the better guidelines require the court in determining the suitability of a surety to consider, among other factors, the age of the surety, his or her work and residence addresses, tumanyiwo. Similarly, in Masaba kantambule ndabeewa basureties bwe bawogerako wano balimu kebera basaanidde tebasaanidde batuufu si batuufu emyaka gyegyo balina bye bakola balina ku ssente bwe baba n'amumutuma babuvunaanyizibwa. Omulamuzi waate atambulidde njagala kulaba njagala kulaba wano bagamba ki nga naye bw'oteesa awo byolaba gw'olaba ki owulira ki gw'olaba ki olaba ki owulira ki. Wano babajja bampa byakulabirako bajja bampa byakulabirako. Bampa byakulaba kuba bingi, peegi ziri 19 bwe naazisoma nti tujja kuvaako naawe ojja kuvaawo ojja kugamba ogende. Wano n'ayogera ku bulwadde we. The applicant places considerable reliance on his state of health as constituting a ground upon which this court should exercise its discretion in his favor. Counsel for the applicant submitted that Counsel for the accused submitted that the applicant suffers from multiple medical conditions, including hypertension,
chronic gastritis, tinnitus, cervical spine disease, and the postoperative complications arising from cervical disc replacements, surgery performed at Fortis Memorial Hospital, Gurugram, India. It was further submitted that these conditions require specialized and continuous medical attention, which according to counsel may not be adequately available within the prison setting. Wano abadde bagoberera omukulu counsel Medad Segona yakitegeezezza bulungi nnyo nti endwadde eziruma mukadde waffe muganda waffe Erias Lord Mayor Lukwago nti mu kkomera gye bamusikumidde basobola mumuwa painkiller naye obulwadde obumuluma tebasobola kubujjanjaba. Therefore n'arecommendinga ne baba tebamuwadde bail at least bamugye bamutwale Mulago ajjanjabibweeyo. Wano omulamuzi akyogeddeko nnyo n'alaga medical evidence ezavudde ne zibeerawo n'aleeta bwe ntambula tabanga atusi bwe nsomye wansi n'agambibwa the interest of justice in my considered view are better served by declining the application while simultaneously ensuring that the applicant's constitutional right to dignity, health, and access to appropriate medical care is fully protected through suitable directions of this court. Orders. Ulirawo wano omulamuzi ajje. Page 18. Orders. Accordingly, and for the foregoing reasons, this court makes the following orders. The application for bail is hereby denied. Now, the officer in charge of Machoni Bay Prison and the Commissioner General of Prison shall, within 24 hours from the date of hereof, facilitate the applicant's referral to Mulago National Referral Hospital for a comprehensive medical assessment and treatment, if any, by the appropriate specialists, taking into account to medical records and reports already on the court records. Number 3, the applicant's wife and one advocate of his choice shall be permitted reasonable access during the referral and treatment process at all times, and shall be allowed to receive a copy of the medical report and the recommendations issued by the attending specialists, subject to the applicable prison regulations and security requirements. Now again, a mass. The medical team at Mulago National Referral Hospital shall examine, assess, and prepare a written medical report detailing its findings, diagnosis, recommended investigations, treatment, medication, follow-up care, and any other recommendations considered necessary for the proper management of the applicant's medical condition, and furnish the same with the court. Number 5, the officer in charge of Machoni Bay Prison shall ensure that the applicant continues to receive all prescribed medication and appropriate medical care pending and following the said assessment, and shall implement the recommendation of the attending specialists. It is so ordered, dated at Machinde this 23rd day of June 2026, delivered electronically via the electronic court case management information system this 23rd day of June 26 at 4:45 p.m. Nasako omukono
H/W Basemera Sarah Anne Chief Magistrates Court n'abanga amumye bail. Lukwago tannaweebwa bail, teweerabira nti baatugambye addayo ng'asatu ate ku misango emirala. Naye egimu ku misango egivunaana Lukwago ogiwulidde nga tusoma waggulu nti yamanyaako ku lukwe Erias Lukwago yamanyaako ku lukwe olwali lupangibwa abakulu be nnakusomedde waggulu omuli retired Dr. Kanokiza Besigye, omukulu Obeidi Lutale n'abalala. N'atagenda ku poliisi, n'atagenda mu kooti, n'atagenda mu bakuumaddembe bonna, n'atagenda waatone jjeno okulabula eggwanga nti abantu bano baayina enteekateeka ey'okulya mu nsi olukwe, oy'okuwamba gavumenti eno, ey'okukuba Museveni n'emisango egyekusa egy'owulira. Ki ekiddako? Endowooza egamba Lukwago ono bamugasse ku fayiro eya Kiza Besigye. Kyabulabe, kyeraliikiriza. Omuntu bamukwatanga abasaaga wiiki neggwako ne muyingira omwezi. Naye kye bakozeemu ekyenjawulo ku mulundi guno bamukkiriza atwalibwe e Mulago. Bwe nabadde ngoberera ensonga zino nalabye abantu ab'enjawulo. Baatuwaddeyo omuzungu yali bamukwatira eyo ekalangala okusinziira ku bigambo byawo. Ne babagamba mulwadde ne bamulemera yafa. Twagoberera bulungi nnyo ensonga za muganda waffe Segirinya Muhammad ow'ekyebando eyatufaako mwaka oguwedde. Segirinya Muhammad ono bwe yakwatibwa ku nsonga gy'ebijambiya n'atwalibwa mu kkomera n'akola byakoze byonna. Ne Segirinya Muhammad yagambanga abakulu nti mulwadde. Segirinya Muhammad baalooya baategeezanga nti yeetaaga kutwalibwa kujjanjaba. Abaali bagoberera Segirinya n'abaali mu musango gwo nga balowooza byakusaaga kisoboka bajja mujjanjaba. By the time he was released from prison, his condition had deteriorated, and in the end obujjanjabi bwagenda omutuukako nga takyasobola kuddangula. Segirinya yafa era famire ye n'abantu abamwagala nnyo bandyekwasa okufa kwe nti kwava ku kuba nti yatwalibwa mu kkomera. Newankubadde ajaaliye yali etuuse, naye ng'omuntu wa bulijjo otuuka n'ogamba bwe yafiira kyava ku ekyo. Erias Lukwago bamututte atwalibwa Mulago. Famire ye bamukkiriza mukyala we, ne bamukkiriza n'omu ku baalooya be baanayeesiga bano bajja mukkiriza okubaako access gy'ali gy'anaabajjanjabwa. Ate Mulago esabiddwa emukoleko bamukebere farare babawe ripooti y'obulamu bwe, era ne famire ye jafunako kopi ennumwa gy'alumwa, era ne balagira abantu b'Emulago. Ate okumanya omulamuzi mukambwe alaga nti ennaku 2 zagenda okgenda e Mulago, bamuwadde ennaku 2 agende e Mulago abeereyo. Ezo ennaku 2 z'anaava e Mulago atazzibweyo mu kkomera. Bw'anaabeera mu kkomera ne bawa orders aba prison, ayina okubeera mu mbeera nga Lukwago Erias akkirizibwa okumira empekeze oba mpisa oba ki mu budde ewatali kutaataganyizibwa bantu ba kkomera. Kineraliikirizzaamu Lukwago baatugamba nsonga za CDF Muhoozi nti yamuteekako amampaati olunderebu n'okumutyoboolanga ne tulowooza byawedde bagenda muwa bail. Kati bwe biba bigenzeemu treason, abadde bagoberera emisango gya treason tebakuteerawo.
prison tebakuta okujjako nga tebabitutte siriyasi. Ani ali safe mu Uganda? Kubanga kyekiraga Lukwago nti yamanya ku nsonga zino. Kuba Lukwago okuwolereza Besigye ne ttiimu eyo kikulaga nti nga luuya we. Kati lwaki omukwata omusango gwe n'ogugatta nti ate gwe nga luuya waagundi? Naye waliwo ripooti abagoberera puroguramu zange zino. Nina omukulu wamuyita Siraje Lubwama. Twakolako puroguramu emu emabega. Bonoozikebera puroguramu nga 3 nga bakakwata Erias Lukwago. Twakugamba waliwo omuzungu erinnya nzijjukirako lya Orlando. Agamba yali mu kafubo era nga azze kuwa bujulizi. Yakola ne statement ng'ogasseeko ne bali abasirikale abamagye abagenda okuwa obujulizi ku retired Dr. Kano Kiza Besigye. Nga bagamba Orlando ono mutunzi wa byakulwanyisa ate businessman. Orlando yayina enteekateeka y'olukiiko olw'amaanyi. Mu mannya ago mwalimu baanokolayo n'omukyala Salamu Musumba. Ssemujunganda teyalutumirwa mwana. Waliwo n'amannya amalala agali awo. Of course Kizza Besigye kwaliko n'erinnya lya Lwomushana. Eyo lipooti erina weeri obutuufu bwayo n'obukyamu. Nze naawe. Ne bwe nagiwulira ne ndowooza biboozi by'abantu biri fabricated. However, bw'owulira Lukwago bamugasse ku fayiro, eno lipooti oba ntuufu oba nkyamu, egenda kweyimirirwako okuvunaana Lukwago. Nti mwasisinkana Kenya, mwatuula olukiiko bwe ne bwe luti. Ani ali safe mu Uganda? Lukwago bamuwe bail nga lawyer. Lukwago bamuwe bail kuba kati ekikolebwa sikitegeera. Omukyala akuliramu oludda oluwolereza retired Kano Kiza Besigye Munnakenya bwe yazze bamustoppings. Wentebe awo bamugambye gwe wali. Banne ne bayingira. Nera ne president wa Kenya Law Society nga naye yazze purposely kuyamba muntu waabwe Erias Lukwago saako ne okulaba nga embeera etambula bulungi. Kaakati bail egaaniddwa. Muyinza okumpapula, muyinza okuba mbyogera bufu. Oba bamuwadde. Abakugu muyinza bandiba bamuwadde nga nze mbitaputabula. Kankuddiremu nkulaga awasemba. Abasajja kye bagambye. Abasajja bagambye. Eriwa eyo. Page 18. Order. According for the foregoing reasons, the court makes the following orders. The application for the bail is hereby denied. The officer in charge of Maxon Bay Prison and the Commissioner General of Prisons shall, within 24 hours from the date of hereof, facilitate the applicant's referral to Murago National Referral Hospital for a comprehensive medical assessment and treatment, if any, by the appropriate specialists, taking into account the medical records and reports already on the court records. The applicant's wife and one advocate of his choice shall be permitted reasonable access during the referral and treatment process at all times, and shall be allowed to receive a copy of the medical report and recommendations issued by the attending specialists subject to the applicable prison
regulations and security requirements. Ntiddemu bwe kibanga awolereza kati ate bakunonako bunoni nawulirako lwaki owolereza nawulirako ensonga ku Anita Among nga bakamukwata. Anita Among wali emboozi yagamba nti bagamba akwatibwe n'anaavaayo okumuwolereza akwatibwe. Ebyo byali mu lugambo. Obutuufu bwabyo saabimanya naye ne wano nkiraba kifaanagana mu kiti. Ebintu nga bikaaye bye bivudde mu kkooti. Nkusibula nkugamba nti gwayagala essimu ennungi bweziti zi iPhone ziri zikabejja. Genda ku Pioneer Mall, eyali Pioneer Mall awo mu parking. Pioneer Mall mu parking. Ompulira bulungi onoonye essimu. Edduuka baliyita Derrick Phones. Derrick Phones ono ali ku kizimbe bakiyita Wilson 1 building WB09. Ekizimbe bakiyita Wilson 1 building WB09 ly'edduuka. Erinnya ly'edduuka baliyita Derrick Phones. Gendawo gwayine enkadde, ayagala empya, ayagala top up, ayagala exchange, ayagala empya. Gwe kikwate bukwasi mu mutwe yimbamu Derrick Phones. Ku kizimbe bakiyita Wilson 1. Ku Wilson Road wane walinga Pioneer Mall awo olujjo olwo bakizimba. Edduuka liriyo baliyita gali kwoleka Derrick Phones. Bakubire ku 0702 879116. Ye Derrick Phones. Gendawo ku lw'amasimu amapya amalungi, iPhone, Samsung, Google Pixel. Owulira amannya nti agasimu. Omwana Derrick Phones baleese amasimu bakambwe. Genda ku Wilson 1 building. Gwe bunoonya Wilson 1 Pioneer Mall awo, Wilson Road awo bulungi nnyo, onoonye Derrick Phones. Gwe wekigimusa noonya Fatiso nkubira 0701 558563. Otambule nange olime ebintu bitambule. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mweraba. Jako tebamuwadde era baba giwanise musajja